amawulire gongedde okwanga gafuluma okuva mu ggwanga era Saudi Arabia egambye egenda kusalako ku muwendo gw'abantu abagenda okukola hijja omwaka guno mu mwezi ogw'omusanvu 2022. Saudi Arabia egambye naddala Ministry of Finance ku bya hijja ne umra abantu bonna bagenda kukkiriza akakadde kamu kokka omwaka guno abagenda okukola hijja insha Allah. Wabula bateekeddwa okubeera nga bageme nga dozi zonna bazimalayo ebbiri, ate bateekeddwa okuba nga tebasukka myaka 65. Wowe yaye toteekeddwa kulabika nti osukka emyaka 65 olina kuba wansi wa myaka 65. Olaba ibada bwolina ojjukola ng'obudde bukyali. Kati bataata bafe basukka emyaka 65 ngoga nti njajjukola nga nkuze bongedde obbaggalirayo. Ife ffenna abasiraamu abanaagenda e Makka ne Madina bamaseeka batukubiriza nnyo okukola emikolo egya hijja oba egya umura nga Mukama Katonda akyakuwadde embavu, era batukubiriza nnyo gwe Allah gwaba asituddemu mu byensimbi ogende okole hijja oba okole umura, kuba munnange tomanya akadde kosigazzaayo kafaanagana katya. Ku kampuni zonna ezitwala abantu okukola umura n'okukola hijja, message eno egenda gye muli okwongera okweteekateeka n'okukwatagana ne Ministry of Finance ku bya hijja eya Saudi Arabia mu nteekateeka z'okukola hijja omwaka guno 2022 oba 2043. Saudi Arabia egamba nti ku mulundi guno bagenda kusetinga nga beetaaga akakadde kamu kokka ak'abantu 1 million people ak'abalamazi abagenda okugenda okukola hijja okwetooloola ensi ya Allah eno ey'ekitiibwa. Akakadde bajja kwetaaga kamu kokka, era Saudi Arabia egamba nti kwaka akakadde nga mulimu bannansi b'eggwanga erya Saudi Arabia n'abava mu mawanga ag'ebweru be bajja okukola be bajja okuperforminga hijja omwaka guno. Wabula the big story, bateekeddwa okubeera nga ddala kitofu bageme, oteekeddwa okubeera nga oli mugeme nga dozi 2 zonna eza COVID-19 bazikugema. Ekirala olina okuba nga tosukka myaka 65. Bw'obanga osukka emyaka 65 ebya hijja 2022 byesonyiwe, linda mwaka gujja. Linda mwaka gujja kukusinziira ku Saudi Arabia nga bwegamba. Bagenda kukkiriza akakadde kamu ak'abantu nga kuliko bannansi ba Saudi Arabia n'abavudde ebweru bw'obwakabaka bwa Saudi Arabia okukola hijja omwaka guno. Jjukira nti emyaka 2 egiyise emabega baali bakkirizaako abantu batono nnyo okuperforminga hijja. Wabula Ministry of Finance ku bya hijja ne umra etegeeza n'egamba nti ng'etunulidde holy sites ebbiri e Madina ew'omutanda Nabiyullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e Madina ne Makka ku Kaaba, akakadde ako kajja kubeera akakadde kamu. Era abantu bajja okukkiriza nga be bamaze okugemebwa n'abo nga bali wansi w'emyaka 65. Era batutegeezeza mu kibuga Madina, kibuga kya Nabiyullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Makka, bajja kukkirizanko abantu abakakadde kamu kokka mu masijiri y'omutanda, mu bifo ebyanukulibwamu eddiwa, mu bifo eby'enkizo. Mawulire gafulumya olunaku olwaleero olw'omukaaga, si kuwa mawulu ekyo nkyewala. Mwenna banaatambula okuva mu mawanga ag'enjawulo muteekeddwa okubeera nga mulina negative PCR test ngo ddala kituufu nga bamaze okwongera nti bakukebedde nga oli talatibu nga mugongo gwa nfudu. Era PCR
eteekeddwa okubeera nga mu ssaawa 72 nga tonnaba kulabika nti otuuka munda mu ggwanga erya Saudi Arabia. Era minisitule evunanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga erya Saudi Arabia, Makka ne Madina bateekeddwa okwongera okukakasa nti ani ajja nti Sonko Musa Pale FM okuva e Kampala ajja kukola hijja nti kati ebyo biteekeddwa okulabika nti biweebwayo nti kampuni kyeyinza okulabika nti emututte. Kanjogereko eno gye nnina wano maama Ali Misibahu Travel Agency nti mwatambulidde bamu kwabo abalangire wano nti ajje nti ajje atajjukira bwe bagamba nti jangu Allah yabakkiriza nanga nti Sonko jangu annange ebintu bya Allah seba amala kugamba nti jangu Allah bw'atasiima togenda bangi balina ssente baagala okugenda naye nga Allah agamba nti sookolongose mu ssente buli gwolaba agenda e Makka Allah amala kukkiriza. Batakkiriza visa tegaana nga tisooka weerongose. Ai Allah nkusaba munange otukkirize tufuuka abagenyi b'omulundi omulala oleme kutukkiriza kubeera abagenyi bo ng'otujjuludde kuba bwakujjulula butere bubulambala oba mugenyi wa Allah naye wabawe akana n'akata ebibuuzo ebikubuuzibwa mu Kabuli ng'era ebibuuzo ebikubuuzibwa ng'ogenda mu umura bw'otuuka wali ku immigration basooka kwekebejja mpapula zibalabe. Hijja ekolebwa omulundi gumu mu bulamu bw'omuntu era y'empagi ey'okutaano mu mpagi obusiraamu kwe buyimiridde. Obusiraamu buyimiridde ku mpagi 5 naye empagi ey'okutaano hijja eri Baitillah eri abo aba Allah basobozesezza bagende bagikole okugenda e Makka ne Madina. Kasita otuuka mu Arafa kiba kiwedde. Kakati gye buvuddeko abantu babadde omwaka guno hijja ejja kubeera mu mwezi ogw'omusanvu insha Allah. Basuubira akakadde kamu kokka ak'abantu era omwaka oguwedde 2021 baali abantu 1,000 lwokka be baperforminga hijja. Abantu 1,000 lwokka 1,000. Naye mu myaka egibadde giyita emabega nga kino ekirwadde tekinnajja kimumuma mawuge ekya COVID-19 miliyoni z'abantu 2.5 2.5 million people okwetooloola ensi yonna nga babeera Saudi Arabia mu hijja ne umura. Kakati nno munnange omulundi guno baagala akakadde kamu wekube mutoki olabe mwaka akakadde mwoli ate olina okuba nga tosukka myaka 65. Ozanyisa Allah gwe ozanyisa Allah nga yagambye nti bano kati benjagala olw'otamu yatuuka Allah nga ffenna tugube ku kaaba.